Mina tukwireko Luganda Fiona Opoka Ngalo chala wa maanyi nnyo omuku bakebezi tuna mu kanisa baweereza n'omutima gumu. Amina. Abo Luganda tubaniriza nate okubeerawo mu service eno. Twebaza Mukama nti atwadde ekiseke kingi okubeera nga tusobola okujja mu maaso ge. Bangi tebasobodde lwangeri nnyingi nnyo naye gwe nange Mukama atwadde ekisa okuba tusobola okubeerawo okumusinza wamu n'okumwagala. Nja kwasaba batwengere wano mu maaso ko nina entebe enkalu ziri wano zintunuulidde ate emabega eri ku bantu musembere wano kumpimpi beere nga mbalabako jja kunyanguyira nnyo okuba nti tukwatagana bulungi nga bwe kiina okubeera. Bannange wiiki etambudde etya? Wiiki etambudde etya bannange? Akamati tayinza okukulaba myezi obemeka kaakano simanyi. Mukama yeebazibwe tuisomera n'okumpimpi obuto buli buno mu maaso mukoze bulungi mbeere nga nange mbalabako manyi tumuli wala nnyo manyi tukyali batu naye tujja kukula. Mukama yeebazibwe. Bwe twatandika ekkanisa Mukama gyatulamu eyawatoto Musumbagali yatugamba tugende tutandika ekkanisa mu mambuka ga Kampala northern part of the city. Twali abantu twali batono nnyo naye tugenda okumaliriza emyaka gye twamala eyo 16 ng'abantu abaali ebitaano bangira abantu akakaaga batwakwala abantu 7 we naviirayo. Kale katonda tutya. Mukama yeebazibwe. Entebe zolaba ezo balekisa bakubagambe abantu entebe nali sikyali tabakusalina abantu kutuulako nga toziina naye twebaze Katonda olw'ekyo. Njala okuwaniriza nti mu saavisi eno mu ngeri enjawulo kubanga saavisi ya nkizo nnyo nti tuli ku kiseera nti omwezi ogwa Ada gwe 12 ogusooka gutuuse we gukulira oba mu luzungu tuyita full moon of the month of Ada. Lwaki nkikola kubanga kino tuli mu kiseera nga kati emiryango gy'eggulu miggule gamba nti amiina. Bw'oba olina ky'oteekayo kiteekayo nga gyaba kugalibwawo. Mukama yeebazibwe nnyo. Ekyo tukyebaliza Mukama olw'ekyo. Naye n'ekirala twagala njala okwategeeza nti waliwo muganda waffe yali omu ku baweereza mu kkanisa muno nga bamuyita Emma Muwazi. Emma Muwazi yali dikoni yasooka yalinga akwata eggwanika ly'ekkanisa yali ng'abala ebitabo by'ekkanisa balimuyita Emma Muwazi naye olw'embeera ennyingi n'abeera nga tyasobola kugenda mu maaso wamu naffe naye taata we yamufaako ku lunaku olwokutaano era okuseka kwa lunaku lwaleero essaawa 2 wano ekajjansi ekawolotto. Basobodde Mukama bakwatyeko naye twalagala tumuziikireko kuba musajja ffe mukwano gwaffe mulungi nnyo ddala. Njala okwebaza bameka okufa abali wano abali mu overnight ekiro ku lunaku olwokutaano anti Saala saakulaba. Mukama yeebazibwe. Mwebale nnyo okujja wano n'okwewaayo. Lwaki tukola kino? Tutwagala tubeere tusobera ekkanisa ensabi. Gamba nti ekkanisa ensabi. Obudde bwe tuli mu lusibu akulya bijanjalo bannange nakusindikuddawo kanneegolole mulaba ajja kubbirayo eyo tojjana kukyagala. Tulina okuba nga tuli bakazi n'abasajja abalwanyi bannamige. Mukama yeebazibwe. Era ffe twasaalawo ku olwokutaano olwo tujja kubeera mu bitanda byaffe wadde nga ebitanda birungi ne blanketi nga nnungi. Twali maaso ga Mukama wano era nitudiringa twali ku mulamwa nti emisingi gyaffe Mukama gitunaalizeeko n'omusaayi gwe. Tuva mu misingi ng'ebintu bitawanya gwe nange olwaleero biba misingi gy'ovaamu. Kati kiba kitukwanidde gwe nange okujja mu maaso ga Mukama atereeze emisingi egyo gibeere ng'omulaba Sitaani tagikozesa okuba nti atutawaanya oba atulemesa bitulina okutufunako oba tetwagala okuba nagwo. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Omwezi guno ogujja ogwa Maachi tutandika enjiri nate. Buli mwezi ogwa Maachi tubeera mu kubuulira njiri. Njagala okwendenya kubanga guno mwaka gwatutandise nga gulina ebintu bingi kino kiyo ddawano niwale kati mbadde nsobola okuserebera nga mbuuza Mukama tubuulire enjiri oba nedda. Naye nebaza Mukama Oluganda Pawulo yajja ku lunaku olukulu n'agamba Musumba tulina okugenda okubuulira enjiri konze kale ssebo weewaawo. Kati bane njala kubuuza bameka banaafuna akabanga guno omwezi ogujja ogwa Maachi n'ogamba mu wiiki njafuna wakyo olunaku lumu oba 2 gye tubuulira enjiri. Njala kuba mikono waggulu. Tongamba oli bize kwa ffena tuli bize.
ayina gwe tugenda nabo okubuulira enjiri abooluganda. Kalebe emikono waggulu. Ndabiko babiri bokka. Kimugamba abasigadde mwe mugenda kukola ki? Wangi? Bano bunafu tubusibe ku mpagi. Ate abalala bali luddawa. Mukyale opoka awo n'obuli enjiri. Uncle Stephen, enjiri. Ambrose, tunagenda okubuulira enjiri. Kakasa. Banai. Uncle Mawad, tunafuna akabanga. Serious, I'm serious. Kale, nageza akaba n'abeerawo naye nga tulina okubuulira enjiri guno mwezi ogwa Maachi. Kale kira ekikyalo ogenda kisembayo kikolana n'okuzimba ekkanisa yaffe nti twebaza Katonda. Mukama yakola ekyamagero wiiki enewedde. Owooluganda nateekamu ka ssente nsobola okukola engogo zaffe eza bloken. Ekizimbe kino omanyi amazzi gabadde nga galika ku lubalaza obadde mugalaba nga bw'oba otambula nago, naye twebaza Mukama nti amazzi ago gafuniddwa eddagala, engogo ne ziddamu ne zikolebwa bulungi ne zitereera. Mukama tukimwebaliza era Mukama tumukitiibwa olw'ekyo. Kati n'ekyamagero ekirala twasobodde okufuna engogo ezigenda ku kanisa ennene. Kati engogo ezo twazifunye kubanga amazzi agajja okuva waggulu awo mazzi gajja kuba mangi nnyo. Ne tufuna engogo zennyini lugogoma engumu ddala gejja 26. Bamaze ozifunya ziri wano zonna wano mu bathroom wano, era ndowooza abakulu tujja kubasaasira bajja kujja olwali batandika oziteekayo waggulu zibeere nti nno amazzi agava waggulu tegamala gamasuka mu mansusi naye gabeere nga gayiika wansi. Nekitwala okukola ekirala nti twala okufunayo tanka 2 nga naye nga za 2,2 gye 4 egy'amazzi. That's about 4 kyekyo ndowooza liters 4. Mukama yeebazibwe. Kati twala Mukama atuyambe nakyo tukikola kyo ekyo kibe nga kivaawo. Kati tuli kumalamu omulala tutwala okugulawo ekkanisa eno. Gabe tulemeseza okuba nti okuva wano tetulina madirisa mu kkanisa muli wadde enzigi, tetulina tubakola wansi wano wansi, tunakukola ku kyekirala plaster. Katwala bannange twongere okuwaayo tumalirize emirimu gyo tuve ku lubalaza tugende mu kkanisa yaffe, era omukozi w'enzigi agenda tukolayo sample. Naye nga sample eyo ejja kuba ya luggi n'eddirisa nga lijja kubeera $7,500. Ejja kubeera chipa $3 n'ezigwamu naye kirabika zijja kweyongeramu. Kati kubanga agamba nti nezo ntono gwegatte n'omulamu ffe nga mukola eddirisa limu oba oluggi lumu $7,500. Tujja kubeera beesigwa paka tumalirize ekkanisa eyo. Kati bali ffena twesibe 2 togamba nze siina kubanga teri atayina. Ky'olinawo kyonna ky'obuuliita tugende mu maaso tube tuzimba ekkanisa tugimalirize. Twayagala tuyingire ekkanisa eno mwezi guno ogujja ogwa Maachi. Nolokola nti ogaba kubadde kutono oba okuba kubadde kutono kiyinza okuba otasoboka, naye tukiriza Mukama nti ye mwesigwa ajja kuba nti atuyamba tulwane bwezisingirire tuyingire mu kkanisa yaffe amangu ddala nga bwe kiba kisobose. Mukama yeebazibwe nnyo abooluganda. Kale omwaka guno tuli ku mutwe ogugamba nti Yesu muteeke mu masekkati aga buli kintu ky'okola oba ky'olimu. Ebiseera ebisinga obungi ekibeera mu masekkati gwe gubeera omulamwa. Teriyo omugole gwe bateeka wabbali wa kidaala bamuteeka mu masekkati kubanga abagole abo gwe mutwe omukulu. Naye lumu twali ku mbaga n'omukyala wange nga sebo abagole babakweyise gye baali yali emabega mu kisenge eri ne tubabuuza lwaki muli wano. Anti emusi yatugambye tubeere eno antu baliko okutulaba batu yatugamba. Naye ebiseera ebisinga obungi ekintu eky'omulamwa kibeera mu masekkati. Kati Yesu Kristo gwe mulamwa gwaffe. Omwaka Mukama yatugamba Yesu tumuteeke mu masekkati gaffe. Era olunyiri twagoberera lwali Galatiya, Abagalatiya 2 n'essuula eya 20. Kati Bayibuli yange bagibba ey'Oluganda bagibbira mu motoka yange. Sinaba kufuna Bayibuli. Essimu yange oba eri ludda wa? Kuliko Bayibuli y'Oluganda era agiina. Ye n'abadde akomyewo. Okay. Kale
amulabeka mungambira ajimpe kwako kuli simu kuli Bible y'Oluganda kale mbadde ngamba kino olunyiri lwetugobera omwaka guno luli Galatiya 2:2 kandi so mu Luzungu nyakukimatuma mu Luganda lugamba I've been crucified with Christ and I no longer live but Christ lives in me. The life I now live in the body I live by faith in the Son of God who loved me and gave himself for me. Mu Luganda lwanyu tugamba nti nno nze nakomererwa genda bwe okoze bulungi nakomererwa wamu ne Kristo naye ndi mulamu si ku bwange naye Kristo ye mulamu mu nze era obulamu bwe nnina kaakano mu mubiri mbulina lwa kukkiriza omwana wa Katonda eyanjagala ye ne yeewaayo ku lwange. Olunyi lwaffe olw'omwaka guno bannange nti wakomera wamu ne Kristo era oli mulamu. Gamba nti ndi mulamu. Gamba nti ndi mulamu era si ku bwange nate naye Kristo ye mulamu mu nze. Kristo ali muggwe ddala era Bayibuli egambye nti era obulamu bwe nnina kaakano mu mubiri mbulina lwa kukkiriza omwana wa Katonda eyanjagala ne yeewaayo ku lwange. Bannyabo ne bassebo tuli mu biseera nga tulina kubeera mu kukkiriza mu Kristo Yesu kubanga ggwe ku lulwo mu maanyi agago ne by'osobola okukola ne by'osobola okukola toyinza kumalako naye mu Kristo Yesu mutujja okumalirako entalo zonna ezibeera mu bulamu bwaffe. Era Kristo Yesu kyava atusaba tumuteeka mu masekkati g'obulamu bwaffe, mu masekkati g'emirimu gye tukola, mu maka gaffe, mu baana baffe, mu buweereza, mu bya bizinensi, emirimu gye tukola byonna Yesu Kristo abeere nga atudde mu masekkati kubanga ye yatufiirira ku musalaba e Gologoosa. Kakano olwaleero Yesu ono tumuteeka tutya mu masekkati gaffe? Tumuteeka mu masekkati gaffe nga tumwagalira ddala. Okwagala Kristo ge gamu ku magezi ge tusobola okuba nago okuba nti Yesu tumuteeka mu masekkati ag'obulamu bwaffe. Nyalowooza kulinaanye mazima ddala Yesu Kristo omwagala? Mubuuza kulinaanye mubuuze mazima ddala Yesu Kristo omwagala oba waseeseetuka? Kale mubuuze kidakekera kyekiraga nti Kristo omwagala? Eriyo ekiraga oba kisinziira omwagala bw'olooba osazewo oba akulabyemu n'omwagala oba takulabyemu n'omukyawa? Eriyo ababeera bwe batyo tompadde emmere kale kangende Mukama atusaasire. Kakati okwagala kyekikolwa ekisinga amaanyi oba okulaga ani gw'oyagala ne gw'otayagala. Bandi kuffe tuli wano tulina abantu be twagala nga bw'omulaba osanyuka n'oja kyanca n'obuukabuuka ng'akabuzi n'obeera musanyufu ddala. Naye eriyo abantu nga bwetulya bw'oti noba ngayagala okusesema. Kituufu oba si kituufu? Nga bw'obutulya butulizi bw'oti oyagala kusesema musesi, oyagala kuzza balansi. Lwaki? Muggwe mu mutima muggwe wamukyawa, toyagala kumuwuliriza wadde n'akatono. Kakati mu bulokozi bwe tulimu Yesu Kristo olina okusalawo oba ogenda kumwagala oba tomwagala. Toyinza kubeera mu masekkati. Mwali mulabire Wakayima kasitole kali mu bwa Luganda myaka mingi nga Wakayima waliyo kyagala okukwata ku mukono gwa kkono ne ku mukono gwa ddyo. Kaki yakola nga byonna byagala ekiseera kye kimu n'alabika n'okutambula olwo kyonna akwate kino akwate ne kiri eri empale yange mu gisaasire. Bye bivaamu ebyo tulina okusalawo okwagala Kristo Yesu n'emitima gyaffe gyonna n'amaanyi gaffe ffenna ne twewerera okwagala Kristo nti wadde ebiseera birungi oba bibi tujja kumwagala. Ebimu ku biraga okwagala kwe kuno nti abo b'oyagala babeera bankizo gy'oli.
b'otayagala osindika eribbali, era b'oyagala obawa obudde ne bwe bali mu bwangu omukkirizayo akabanga. Gw'oyagala tayinza gamba nti no leero nkere nnyo omulinda, si bwe kiri bannange. Naye gw'otayagala nokulowa waluddewo naye gw'oyagala omugumiikiriza, omuwa obudde bwo. Era gw'oyagala bw'abanga asobezza obeera mweteefuteefu okumusembeza nate. Bw'aba akoze ensobi oba yala kumuzza gy'oli kubanga omwagala, mukwano gwo nfanfeewo. Gw'oyagala oyo omuwa ebbanga mu mutima gwo. Omutima gwo tegujjula birala, gubeeramu naako akabanga k'omwantu ono ye muntu wange ono ajja kuba waali. Era bw'akuba essimu ye eyanguwa okukwatibwa. Naye gw'otayagala essimu oba ogirabye, kola olwo gifuula bize. Si bwe kiri bannange? Gw'otayagala oli akubanja sente ze, landlord aba biki ebyo, okasuka eri. Naye gw'oyagala essimu ogibaka mangu. Bwe ndaba essimu y'oluganda muganda wange Stephen Mugenyi ngikwatanga obudde bukyali kubanga oyo musajja wange nfanfe. Mukama yeebazibwe. Kakati omuntu era gw'otayagala tomunoonya, naye gw'oyagala omunoonya paka. Bw'aba takutte essimu ku ssaawa 2 oddamu ku ssaawa 6. Bw'aba tagikutte oddayo wakye 12 z'akawungeezi. Bw'aba tagikutte wakiro ogenda ewuwe, ogenda ewaabwe n'omunoonyako. Nzijukira nga nkyali muwatoto, nga nkyali musumba muwatoto, waliwo mukwano wange yatufaako yamuyita Ssenfuma Sam. Simanyi lwaki Ssenfuma yanjagala nnyo nga bw'okiwulidde. Kati lumu yakuba amasimu nga sigakwata, naye n'ebitanja byali bingi. Mba ndyeka nga tutasobola bweyogerere, Ssenfuma ng'atuuse mu mmotoka ye, musumba obadda nkuba essimu nga teriiko, nzize kumanya musumba oli bulungi. Kwekwali n'omusajja ono wali nga yagenda mugula tusooka tujja musanga luvannyuma nga tumaze okukaddi waffe. Omusajja ono bw'atyo bwe yatwagala ng'amaka era nga ffe ng'abantu. Bannaye omuntu gw'oyagala omunoonya era omwagala. Njala okubuuza ebibuuzo bino. Katonda wo omunoonya, Katonda wo omuwa obudde, osoma Bayibuli yo osinza ng'okiggwanidde okubeera, oba okusinzaako n'okujja mu kkanisa kisinziira ku mbeera gy'olimu olw'olwosalawo. Nkuba bwe beetonye Mukama ojja kukitegeera, nenneegolola nenneebikka. Oba nakooye nnyo kale Mukama ndaba kasaga oli Katonda, ojja bisa otingira eyo, olwo ne lugenda. Omukwano gwe ne Katonda gwa kimmemmette oba gwa luzzi, temuliimu kantu. Ebimu ku bitulunyiza mukyala wange Yesu gwayita ow'oluzzi. Kati abala bansekeredde. Ye mukyala gwe nawasa y'oyo. Ye bw'oba n'ofumba ebinyeebwa kirina kubeera nga kino ekitokota. Naye ebinyeebwa bwe bityo nga bwe kiba kitokota. Naye bino eby'oluzzi kale mukyala wange kyayagala ekyo kyekimmemetebwa ekityo era kyalya. Naye Mukama atuyambe, omukwano gwe ne Kristo Yesu gwa luzzi oba gwa kimmemmette. Omukwano ogwo gwe gutulaga ki oba Yesu ali masekkati oba tali. Bino bannange si byanjwanjwa, naye okwagala Mukama eyatulokola kitugwanidde okwewaayo n'essekwewaayo. Muggwe mu mutima gwo ebintu bino birowoozaako ki? Ye buli kadde Mukama omuwa obudde bwo, oba kikwanguyira nnyo Mukama okumunenya bwe banga wazzeewo ebizibu eri obulamu bwo? Mukama wabadde wa? Anje amaze n'okusaba lulina siiba nakola ekimu ekya10 ye wali ludda wa? Olwo Mukama oba omwagala? Netubuuza Mukama agabuuza ago agataliimu makulu alina akatono. Abooluganda, okusa Yesu Kristo mu masekati gaffe kitegeeza okumwagala n'okumwagalira ddala. Ne tubeera nti n'okwagala kuffe eri Katonda
si kwa bigambo ne kwa bikolwa. Ate tekuliiko gamba nti nno eno y'embeera mu biseera ebibi n'ebiseera ebirungi ne twagala Yesu Kristo. Lwaki? Kubanga naye yatwagala. Yokaana 3:16 egamba nti Mukama bwe yagala ensi eno n'okuwaayo n'awaayo omwana we ki? Omu yekka. Lwaki yamutuwa? Nti abamukkiriza baleke okukola ki? Okufa. Tusomebatuwedde waggulu nti kubanga Katonda bwe yagala ensi bw'ati n'okuwaayo n'awaayo omwana we eyazaalibwa omu yekka. Yalina bangi, yalina batono, yalina mutono omu bw'ati gwe yawaayo nga saddaaka. Buli muntu yenna amukkiriza aleme okubula naye abeere n'obulamu obutaggwaawo. Mukama yasooka okutwagala, naffe tulina okuzza omukwano ogwo. Tuzzeeyo okwagala okwo eri Katonda, tuzzeeyo okwewaayo okwo eri Mukama, kubanga ye Kristo bw'atyo naye bw'atwagala. Mu ndagaano enkadde mu Deuteronomy 6:4-5, that is kitabo ky'amateeka ekyokubiri kigamba bwe kiti: wulira gwe Isirayiri, Mukama Katonda waffe ye Mukama omu. Genda maaso. Era onooyagalanga Mukama Katonda wo n'omutima gwo gwonna n'emmeeme yo yonna n'amaanyi go gonna. Era ebigambo bino bye nkulagira leero binaabanga ku mutima gwo gwe. Musa abulira abaana ba Isirayiri, abagamba abaana ba Isirayiri nga Mukama watu bw'agamba nti Isirayiri, akasoka, wulira gwe Isirayiri, wulira gwe Kenneth, wulira gwe Brenda, Mukama Katonda waffe ye Mukama omu. Mukama watu bw'agamba n'agamba ate obuuse oziyo. Okay. Era onooyagalanga Mukama Katonda wo. Lyali tteeka, tekwali kusaba. Mukama yagamba onooyagalanga Mukama Katonda wo. Mukama kyatuyitirira mu nnaku ze tulimu olwaleero, kubanga ensi tulimu kaakano ejjudde ebintu bingi byagala omutima gwo. Buli kimu ekiba kyagala mutima gwo, kino kyagala mutima gwo, nekyagala mutima gwo. Naye Mukama atugamba twagale Mukama Katonda waffe. Mu kumwagala okwo mututeekera Mukama masekkati ag'obulamu bwaffe. Era mu musemateeka oyo Musa n'akakasa nti yagala Mukama Katonda wo n'omutima gwo gwonna, si bupapajjo, si butundutundu, naye n'omutima gwo gwonna n'emmeeme eyo yonna. Gamba teriyo kasigala wadde n'akatono. Mukama kyanoonya. Abamu ku ffe twagala Mukama n'omutima nga gwa kitundu, n'emmeeme nga nayo ya kitundu, n'amaanyi nago ga kitundu. Naye Mukama atukoowoola bannange abooluganda, twagale Mukama Katonda waffe n'emitima gyaffe gyonna wamu, awatali kubuusabuusa oba okulekayo akatundu konna. Tugende mu Matayo 22 wale ekinyisitafu nnaku olwaleero, okwagala Mukama Katonda waffe. Matayo 22 ennyiriri 34 okutuuka ku lwa 40. Tuliko Bayibuli bannange. Bayibuli ebo ziruddawo. Bayibuli ziruddawo Luganda. Twatadde ku lutimbe naye njalamu nga mutwala mu Bayibuli zammwe. Matayo 22:34 okutuuka ku lwa 40. Kakati mu ssomo lino Yesu Kristo agezesebwa n'omusajja eyali ow'amateeka. Bannamateeka babeera basajja ab'abakazi bagezigezi nnyo. Bamanyi okuba nti babuuza ebibuuzo, naye ng'ebibuuzo baagala gubeera nga mutego, nga baagala okagwemu. Bw'okagwamu ng'omusango baguwangudde olwo, bo bati bonna bwe babeera ebiseera ebisinga obungi. Naye Yesu Kristo yali mugezigezi nnyo okusinga omusajja no munnamateeka. Omusajja yabuuza ekibuuzo, ebimu ku bibuuzo ebisinga obukulu ennyo mu bulamu bw'omuntu owa bulijjo oba bonna Mukama bye yatonda. Tusome ebigambo bino ffenna wamu nga tutegeera ki kino kitegeeza
okwagala Mukama Katonda wo nga ezimu ku nnono okuteeka Yesu Kristo masekkati ag'obulamu obwaffe. Kale bigambo bwe luti, naye Abafalisaayo bwe baawulira nti abunizza Abasaddukaayo ne bakuŋŋaanira wamu okukola ki? Omu ku bo ow'amateeka n'amubuuza ng'amukema. Yakola ki? Yamubuuza ng'akola ki? Si kubuuza kumanya, naye kubuuza nga amukema. Era ndowooza Sitaani yali akolera mu ye. Oluusi omanyi Sitaani alowooza nti ye mugezigezi okusinga Mukama, naye Mukama Katonda waffe mugezi nnyo okusinga Sitaani. Gamba nti amiina. Yesu Kristo n'ayanukula n'abuuza, twavudde. Omu ku bo ow'amateeka n'amubuuza ng'amukema, genda maaso, nti omuyigiriza, bw'atyo yamuyita omuyigiriza, ekiragiro ekikulu mu mateeka kiruwa? Gamba nga kyamugamba nti eri ebiragiro bingi mu Bayibuli, naye amubuuza ekisinga obukuluko byonna byonna ebyo ebingi kyekiriwa? Tabuuza kumanya, naye abuuza okumukema Kristo Yesu. Yesu n'amugamba bw'ati, naye n'amugamba nti yagala Mukama Katonda wo, tuddemu ffenna ebigambo ebiwamu, neki? N'omutima gwo gwonna, ekiddako, n'obulamu bwo bwonna, n'amagezi go gonna. Tuddemu wamu, tuddemu nate, ddayo mabega, tuddemu ebigambo bisatu ebyo, tuddemu obuuse mangu. Yagalanga Mukama Katonda wo n'omutima gwo gwonna, n'obulamu bwo bwonna, n'amagezi go gonna. Tojjaawolekerera awo. Mukama ayagala omwagale n'omutima gwo gwonna. Lwaki Mukama akyogera? Mukama akimanyi nti kufa abasinga obungi wano tetwagala Mukama nga bwe twatugwanidde, tumwagalako bitunutunu na bupapajjo. Mukama kyava addamu okkaatiriza nti omutima gwo gwe wadde walokoka, wadde oyagala Mukama, omutima gwo tegwewereddeeyo ddala. Mukama ayagala omutima gwo gutuukirira Mukama waali. Mukama ayagala omutima gwo gwere nga gwewaddeyo eriye gy'ali. Awo n'aloka ategeere nti nno ali masekkati g'omutima gwo. Emitima gyaffe bannange girimu ebintu bingi, gyeyawuddwamu. Guno guli kwagalako omupiira, guno guli kwagalako bamalaaya, guno guli kwagala obubbi, guno gula tegwenenya. Ne gubeera ngo gulimu ebitundutundu. Mukama akoya obutundutundu obwo mutima gwo. N'omwagala leero ekya n'omuta, n'omwagala leero ekya n'omukyawa. Teweewaddeeyo Oluganda, buli kimu ekikola nga bw'oyagadde, si nga Mukama bw'akyagala. Buli kimu ekikola kubanga gwe kijja kuya kiyita, it's convenient for you at that time. Mukama ayagala omutima gwo gwonna. Bannange ab'Oluganda, Mukama atukoowoola mu nnaku ez'oluvannyuma, emitima gyaffe gyonna gyonna tugiweeyo. Mukama tumwagale. Mukama yatuweeyo obulamu bwaffe bwonna, tetumwako obutundutundu oba kitwagalako kakyabaafunako, naye Mukama kyonna akyagala. Obulamu bwo bubwe, ye yabukuwa Yesu. Yakuwadde obulamu, yakuwa omutima ogwo gugwe, si gugwo, yakuwola buwozi. Tuli mabanja eri Kristo Yesu. Mukama atukoola bannange, tuweeyo obulamu bwaffe bwonna, tuweeyo emitima gyaffe gyonna, n'amagezi ge tulina. Ab'okufa tulowooza tuli bagezigezi nnyo, nziramu ebibuuzo, nze funa 10, muli bonna abasigadde bonna batumbaavu. Nali mu weekend ewedde, okuva ku Monday paka ku lunaku olwokusatu, nali mu kutendekebwa. Bampa obuvunaanyizibwa Makerere ku one of the institutes okubeera rec member. Rec member abantu abakola ku bintu ebyo nti nno baba beetegereza biki abantu bagenda okunoonyerezaako, research. Nobeera nti nno weetegereza byewawandiisa oba binayamba abantu abanedda. Kati bangamba okujja okubaweereza, ne bagamba nange nja kubaweereza naye mu ntendeke, mu njala skills.
kati ne batula nga bajangu na kusatu zaali zakazigizigi ngo otanga kumacha paka saa 12 naye mu class ngalimu omusajja mukulu ye ninga engineer musajja yale kanjasa biggu kati omusajja yinga atugamba nti bulijjo manyi buli muntu mutumba abo kujja konze yachogera kaatu era nga ye mugezi gali amazima era yinga agamba nti sibuza ati omuntu asinga amagezi of course wansi naye nga amagezi ago yagajja luddawo mukama yagamu kikyakoze agetwalidde yaloza buli mutumba abo n'omusirusiru ye yekaye mugezi abakufe tulonga bato tulowooza okama nayo kanavaamu okyako nze musinga ki oluganda amagezi gawe mukama eri Katonda bwe tuwakana wansi twatulaga okwagala kwaffe eri Katonda n'ekyokubiri Yesu Kristo tumuteeka mu masekkati eri obulamu bwaffe kati mu bintu bino bino tuyize munzikirize mbiwumbewumbe mu ngeri nga 2 oba 3 engeri esooka mukama ayagala okwagala okuva eriffe okutagabanyiziddwamu naye okwagala okulambulukufu oba okwawamu nga tuli mu bitundutundu mukama atukowoola mu nnaku zino z'oluvannyuma tweyongere okwagala mukama Katonda waffe kubanga ebintu ebirwanira omutima gwo bingi mulimu okutya embeera mulimu okwagala kw'ensimbi tuzeetaaga n'ebyo n'ebintu ebyo bina biyinza okugabanya omutima gwo mu butundutundu eri abamu ku bo nga bo masanyu na kupepeya baagala masape kati okwenekwene kugenda okwo eri abalala bo nga butafaayo kale kinaabeererawo bwekityo ogenda okumaliriza nga okwagala kwa mukama kuli mu butundutundu si kulamba mukama atukoola mu nnaku ez'oluvannyuma tubeere n'okwagala okwo nga kwo si kutemeeteme naye nga kulambirira era nga kujjudde maaso ga Katonda mukama atukoola mu nnaku ez'oluvannyuma tubeere abakazi n'abasajja abamaliridde okwagala mukama mu buli mbeera yonna n'ogamba wadde mukama nga saasuze bulungi senyiga nnuma nja kukeera ku makya nkusabe nja kukeera ku makya mukama nkunoonye nja kukeera ku makya nsome Bayibuli kiswaza nnyo abooluganda tuli mu mbeera kaakano nga singa mbabuuza kati bameka abaasome Bayibuli ku makya olwaleero nga tukuliko wadde n'omu oba ku 10 kuliko omuntu omu yekka bw'ati oba bameka abaasiba wiiki eyaggwa nga tebalabikako buli lwakusatu bane tubeera muno netukola bano mujje tusabe niwo obusonga buno leka akasonga kali leka kugwako ne kali akasonga abooluganda mu balaba kula kusonga bwabaza okusaba omanya alina ebizibu eri amasimu genda bakusimu yalina kati oyo akubye kati oyo alina ebizibu ninga sibu kyandibadde tulina okwantonya mukama kyeyagalire ko mukama tumwagala omuntu gwoyagala omunoonya mukama yatukoola tumunoonye mukama munoonya ddi owooluganda ye owooluganda osibako ddi guno omwezi gwa 2 ogw'omwaka guno kasookedde omwaka gutandika paka olunaku lwaliro wakasiba ennaku mmeka n'ogamba kanve ku mmere eno noonye Katonda mbeere wamu naye n'olya emmere olwaleero n'ogiddamu ekyeggulo n'okeera ku makya n'ogyeyongera n'olunaku olujja awaka muceere ebike by'omuceere era bijjudde sukali enajjudde kulya mmere onoonya ddi mukama yenjiri ogibulira ddi bane mukama atukowoola tube nga tukola ebintu bino nga tumanyi nti mukama ayagala tumwagale jjukira nti mukama Katonda waffe yakutonda okumwagala gwe mulimu mukama gwe yakuwa sikumunoonyeza ssente tazeetaaga mukama ayagala tumwagale nga wamu naye bwe yatwagala ekyokubiri yagala mulirwanaawo nga bwe yagala wekka
tuddemu onyiri waffe lwasatu mu mwenda atuddiseyo ku Bayibuli Oluganda. Tudde banaye tulikole Babuli zaffe nate tuddeyo asatu mu munana. Okay, kino kye kiragiro ekikulu eky'olubereberye 39 genda maaso. N'ekyokubiri tuddemu ffenna wamu. N'ekyokubiri kikola ki? Ekikifaanana kye kino. Tugende maaso. Ddamu nate, yagala mulirwanaawo nga bw'okola ki? Mulirwanaawo yaani? Mulirwanaawo yaani Oluganda? Anti Brenda leka naawo gwani era okwatidde awo. Saba akutte mwami wo wali ono mulirwanaawo ani? Kale ate nani awakana tuyinza kuwakana. Ate nze nziyabaga n'okubagatta nkitegeera bulungi. Kale weewaawo. Naye omuntu yenna akulinaanya akaseera ako ye mulirwanaawo. Bw'obeera mu takisi oyo mulirwanaawo. Gy'okolera ye mulirwanaawo. Gy'osula mulirwanaawo ku mulirwano gwo. Bayibuli egambye yagala mulirwanaawo nga bw'okola ki? Bwe weeyagala gwe wekka. Ate amazima gali nti bw'oyagala mulirwanaawo oba omuntu akulinaanye omwo mwennyini oba oyagadde Katonda, kubanga n'oli Mukama yamutonda. Ate awo kiraga nti nno Yesu Kristo olwo ali mu masekkati g'obulamu bwo ggwe ng'omuntu Mukama gwe yatonda. Mukama atukoowoola twagale abantu abatulinaanye. Kitegeeza nti tulina kuba na mpalana, wadde obutasonyiwa, wadde empaka ezitatuyamba, wadde okuba nti abasajja oba abakazi fe abawakulanga entalo. Omanye eri abantu abaalokoka naye nga buli lutalo lona luva ku bo bazaala buzazi ntalo. Si kwagala. Mukama atukoowoola eyo tuveeyo, gamba nti amiina. Tubeere abakazi n'abasajja abaleeta emirembe mu maka, oba emirembe mu kitundu, oba emirembe mu kkanisa, oba emirembe amaka ge tuvaamu. Oyagale nga mulirwanaawo akulinaanye naawe. Mu kyo tulage okwagala kwa Katonda. Teriyo mulirwana anayagala mukola bulungi. Ente ye neebula n'ogikomyawo. Omwana wa alina obwetaavu n'omuyamba. Era ebiseera ebisinga obungi bw'obanga oyagadde akulinaanye ojja kubeera muwanguzi. Gamba nti amiina. Mukama kyatuyitira ekyo bannanga Oluganda. Naye waliwo embeera ezimu nga eriyo abantu abatamanyi kwagala oba kwagalibwa. Tebakitwala mu bwangu nnyo okwagalibwa n'okwagala abalala, kibakalubirira. Bw'obanga oli mu kwabo, Mukama mugamba akutaasa era akuwonye, akuzze mu bw'olina okubeera. Nga tukyali mweyogerere, twalina mulirwana oli omukyala yalimu katabangu akajabangu. Oluganda lwennyini olw'ekimemetoolo yalimu akajabangu. Omukyala ono erina abaana bana. Amazima ddala nga abaana tabasobola kubalabirira. Katulumu n'omukyala wange ne tuwa abaana emmere. Omukazi yatuvuma n'agamba kubanga mulabinawo kasente mulowooza nze siinaawo okulabirira abaana bange, kakati mutwadde emmere ngifunemu ki? Omukazi yatuvuma n'atusebula bw'ati, netusirika nitweggalira ewaffe. Naye omulala n'agamba kanyambeko abaana bano badde ku masomero basome. Omukazi atalina akasente ke ka UPE asomesa abaana bali babiri, waliwo akawala akakulu ne muganda we nawe school fees abaana babiri. Omukazi yamuvuma eri abantu bwe bati tebamanyi kufuna ki? Kwagala oba okukkiriza okwagala. Era abantu ababeera bwe batyo tekibeera kyangu nnyo okuwa okwagala. Naye Mukama atukoola gwe nange tubeere abantu ab'enjawulo, nti okwagala kwa Mukama kuno kumenye ebisenge ebitwetoolodde.
kuleete obumu maka gaffe. Era okwagala kuno kubeere nga kuwa Mukama ekitiibwa, kubanga okwagala kulina amaanyi. Yesu Kristo kyamutaka ku nsi kuno kwali kwagala. Yayina ekitiibwa kye waggulu, yayina amaanyi, buli kimu yali yeetaaga yali akiina. Naye Yesu Kristo okwagala ensi eno n'ajja ku lulwo ne ku lwange atuwonye ekibi oleke kugenda mu ggeyeena. Naye Mukama naffe atuyita, naffe tumwagale. Omuntu gw'oyagala tokola by'atayagala. Ewange mmanyi Katali ne by'atayagala kukola sibikola, era naye akola bw'atyo. Lwaki? Kubanga mwagala naye anjagala. Naye ffe lwaki Mukama tuddamu ne tukola ebyo by'atayagala tukole? Mukama agamba tolwana, tobba, towaayiriza, tobeera mugayaavu, tobeerawo ku lulo wekka. Nini tubikola leero netubiddamu n'enkya. Mukama atukoola bannange tudde eri Katonda y'omutukuvu. Mu Bayibuli ne mu byafaayo mulimu abasajja n'abakazi bangi abaayagala Kristo Yesu n'omutima gwabwe gwonna, era abamu ku bo ne bafa olw'okwagala Kristo Yesu. Bangi mu Bayibuli, bangi mu byafaayo. Mu Bayibuli tusinga n'omusajja ono mu byafaayo balimuyita St. Lawrence. Omusajja ono baamugamba Yesu amute, bw'aba tamutadde bagenda kumukalirira nga nkoko. Era omusajja ono ne bamumonyaamonya nnyo ne bamukijjanya, kubanga yali ayagala nnyo Yesu. Naye omusajja ono Lawrence yagaana okwegaana Kristo Yesu. Mu kumwagala ennyo n'agamba kyonna kye musobola okukola bannange mugende mu maaso. Era omusajja ono Lawrence ne bamussa ku lukaliriro. Bameka bakaliridde enkoko oba embuzi ey'okulya, bwe bamukalirira bwe batyo. N'agamba nze siyinza kwegaana Kristo Yesu. Era n'abalyesu mitundingamba naye Mukama, senga otuuka mu mbeera eyo ne bagamba oba tuganye Yesu kumwegaana tugenda kukalirira. Bameka abagamba nti kale tujja kuba weewaawo? Kanziremu osana temuwulidde bulungi. Nga okwagala kwa Kristo Yesu ojja kukkiriza oba bakukalirire bukalirizi oba nga nkoko oba nga mbuzi oba nga mbizzi. Emikono giri luddawa? Bannaye tugende kabino tulekerera awo. This is serious. Bali gye tugenda mu nnaku ez'oluvannyuma gye tugende eyo, naddala abaana ababasigadde nga Yesu Kristo akomyewo ku lwakukadde, ojja kubeera nga obuuzibwa onooyagala Yesu oba onooyagala awakanya Yesu, Antichrist. Bw'ogamba nja kwagala Yesu n'ogamba kale ogenda kukalabba. Nga obulokozi ojja bugula na bulamu bwo gwe. Era Yesu nga lwaki kakasa nti tosigala wano Yesu Kristo nga akomyewo ku lwakukadde, k'onoosigala wano owuliza ebigambo byange ojja kugula obulokozi n'obulamu bwo gwe. Kuba Antichrist alina budde obwakoonona. Naye ekirungi bw'obanga ofudde ku lwa Kristo ojja kuba ogenda mu ggulu. Ne kati nga lomukubaza ki? Bonna mugambe temuyinza kufiira Yesu. Ogenda kufiirira ani? Bw'otafiirira Yesu ani ogenda okufiirira omulala? Owokubiri bamuyita Bartholomew, mu Luganda sinyo bamuyita, mu Luzungu bamuyita Bartholomew. Omusajja ono yali omu ku bayigiriza ba Yesu Kristo. Omusajja ono yagaana okwegaana Yesu Kristo.
n'agamba nze siyinza wane n'akatono okwegana mukama nga yandokola. Ne bamugamba kale oba oganye gwenda kujjako oluliba. Bameka balina oluliba? Tunda ku mukono gwo. Oluliba bamusenekera ne bamuggyako oluliba omubiri gwonna. Bwe baamala ne bamutebako omutwe. Lwaki? Kubanga omusajja ono yagamba siyinza kwegaana Kristo Yesu eyandokola ne muvaamu ku ssaawa y'oluvannyuma. Era omusajja ono Bartholomew yafa mu bulumi obw'ekitalo ennyo, naye yafa asinza. N'agamba nze siyinza kuva Kristo Yesu eyandokola nze. Okwagala kwe kwali kwa kimmemmette, si kwa luzzi ng'ebinyeebwa. Luganda, okwagala kwe eri Kristo kwenkana wa. Bw'oba munayinza kufiirya Kristo Yesu, siyinza kwewonya lwaki osala n'ekkanisa kubanga enkuba yatonye. Amanyi pasita, anye enkuba yatonye. N'olwekyo kiki? Lwaki ku mirimu gyaffe gyo enkuba tetonya? Ne baba ekoze etya konfidensi otuuka mu budde. Bwe waakwisa okufuna akakadde k'essente, enkuba n'oba nga yatonye etya, nga ne roadblocks weeziri, nga ne mulimu goonya n'emisota otuuka n'ozona sente ziri. Lwaki tulaga obuziira ku birala byonna n'esiima Kristo Yesu? Mukama bannange atukoowa, tumwagale Yesu. Omulala omusajja asomyeyo bangi singa kubamalayo yali Stephen mu Bayibuli, mu Bikola by'Abatume essula y'omusanvu. Stephen yagaana okugaana Yesu Kristo oba okumwegaana. Stephen yafa atya? Stephen yafa baamukuba amayinja. Amayinja ge baamukubanga nga tebalondobooza we bakubye. Baali bangi. Akubye okugulu, akubye mu bulago, akubye mu kifuba, paka Stephen lwe yafa. Ate nga bw'asinza. Era bwe yafa yagamba, Mukama bano basonyiwe. Tebamanyi na kye bakola. Lwaki? Stephen yayagala nnyo Mukama Katonda we. N'asalawo nti oba kufa, kale kama mbaya kanfiire Kristo Yesu. Mu nnaku zino ez'oluvannyuma bannange, Mukama atukoowa okwewaayo, okumwagala mu biseera ebirungi ne mu biseera ebibi. Ke kabonero akajja okutulaga nti mazima ddala Yesu Kristo ali mu masekati gaffe. Nga mmaliriza, Mukama ayaayaana okumwagala. Oli baddeko mu mbeera nga oyagala bakwagaleko naawe. Gye muli Brenda okirira buli nga oyagala Stone abeeko kyakola. Nga tunoonya kalaavu ako. Ng'olaba kali ludda wa. Mukyalo nga yabadde Mbale. Wiiki yabadde kiwanvu kiwiiki kiggwako kiwiiki kyonna. Mukyala ali ludda wa. Ne Mukama bw'ati ne bw'abeera ng'anoonya yaayaana omwagale, tomwagale. Mukama atukoowoola okumwagala. Si kumwagala lwa mpaka oba kutuukiriza mukolo, naye okumwagala kubanga tumwagadde. Mukama atunoonya tumulage ku mapenzi gano ag'omukwano. Mukama ayagala kumwagala. Simanyi owooluganda wawe oyimiridde eri obulamu bwo, naye Mukama atunoonya tumwagale. Tayinza kunoonya kumwagala ng'ayagala mbu embogozi mwagale, oba engabi, oba embaata. Mukama yatonda gwe nange tumwagale.
amachagulire w'Oluganda simanyi oba mu mutima gwo olimu akagamba nti Mukama nnyamba nange nkwagala, nga mu mutima gwo munda guyaayaana okwagala Mukama Katonda. Tuzibiriza amaaso gaffe, tukoteke emitima gyaffe mu maaso ga Katonda. Mukama mugambe nnyamba munnange, njagala kukwagala natya. Berenga Stephen yafa olw'okwagala. Genda mu maaso Mukama mugambe, Mukama mugambe nnyamba oluve mu kwagala kuno okw'oluzzi naye okwagala okw'ekimmemmette. Mukama mugambe olugambe, genda mu maaso, genda mu maaso, genda mu maaso, genda mu maaso. Nga tugenda okusembera nja kwetaba Oluganda bajja banyambeko wano. Genda mu maaso gwe nga ogamba Mukama njagala kwagala Yesu. Mukama anoonya omukwano gwo, anoonya omukwano ogwo gw'olubeerera. Mukama anoonya. Genda mu maaso Oluganda, genda mu maaso, genda mu maaso Oluganda. Ora basara reboterere baregaziriri bariyanda riboturu bariyarara bayerere bayerere riboturu bariyarara baregozoriri bayerere ora magasariri bariyarara bayerere riboturu bariyarara barakaba bayaba bagasariri bayerere. Mukama tuyambe Yesu, obutakwagala nga bwe tugwanidde Yesu, netwerekereza ayi Mukama mu mitima gyaffe twagwamu obutundutundu. Mukama tusaasire Yesu. Era Mukama tujja mu maaso nga tujja ku yeekaalu, tujja ku mmeeza entukuvu, era ng'ekituleeta ku mmeeza entukuvu nti gwe watwagala lwetufirya ku musaalaba, n'oyiwa omusaayi gwo ayi Mukama olw'okutwagala, n'okubibwa emigga emingi, n'oswazibwa ne bakugyamu engoye zonna, kubanga bakomerera bwereere olw'okutwagala ffe ayi Mukama. Mukama tuyambe ekkanisa eno. Abantu b'Omukama babulamu, nange nkiraba ng'omusumba wawe babulamu. Abantu b'Omukama babulamu. Okwagala kwe tukwagalamu Mukama si kwa kimmemmette, kulimu amabanga mangi. Naye Mukama tukkirize tusembere ku mmeeza entukuvu, tuzze endagaano yaffe y'okukwagala obujja olunaku olwaleero. Mukama tuyambe kanisa GFM. Era gye bw'otugamba mu kitabo ekisembayo nti tuddemu mu kwagala okwasooka. Abasinga twaviirawo ddala. Bwe kituuka tukola kutuusa mukolo oba kinaaba nga kiri mu puroguramu zaffe. Mukama amalala ago tunagajja tunagatuusa wa Yesu. Mukama tuyambe. Mukama tunenye ebibi byaffe Yesu, genda maaso nenye ebibi Oluganda, tugenda kujja kusembera ku mmeeza entukuvu eno. Mukama tayagala tuwere n'akatono kyonna. Obulamu obumanyi Oluganda. Mukama mugamba akunaze n'omusaayi gwakutukuze, osembere ku mmeeza entukuvu eno, ate endagaano y'okwagala Mukama ogize obujja. Mukama lwana amanya kati ye ali mu masekkati g'obulamu bwo. Mukama tukkirize olw'ekisa kye kingi. Tusembere ku mmeeza entukuvu olw'okujjukiranga ggwe obulumi
gwe wayitamu ku musalaba. Tujjukira Mukama olwaleero okuswazibwa, okuwaayirizibwa, Mukama tujja maaso. Nja kusaba abakebezi babalekerawo nyini omutudde nesigala mu mbeera eyo ey'okwenenya n'okumenyeka mu mutima. Menyeka mu mutima w'Oluganda, toba na malala, teweegulumiza, teweewozaawozaako bitaliimu. Genda mu maaso w'Oluganda. Kwata ekikompe ekyo n'omugaati, otulinde tujja kukwatira wamu ffenna. Kwata ekikompe eky'Oluganda, kwata n'omugaati ogwo. Mu kutya Mukama ne mu kujjumira okungi ne mu bwetoowaze obungi, kwata ekikompe ekyo. Gwe musaayi gwa Yesu ogwayiika kubanga ye yakwagala, wadde nga ffe tumwagadde nga bwe yatwagala, ne Mukama atukoowa tumwagale Yesu. Oza ku bigambo eby'Oluganda, fumiitiriza ebigambo ebyo.
naweebwa eri Mukama waffe, era ekyo kye nabawa mmwe. Mukama waffe Yesu mu kiro kiri kinalirwamu olukwe yatoola omugaati ne yeebaza, n'agumenyamu n'ayogera nti, guno gwe mubiri gwange oguli mu mmwe, mukolenga bwe mutyo olw'okunzijukiranga nze. Kwata omubiri ogwo Luganda, tulire wamu ffenna ate omubiri gwa Kristo Yesu. Olw'okujjukira Kristo Yesu yatwagala ennyo n'atufiira ku musaalaba e Golgotha, era n'ekikompe bw'atyo bwe yamala okulya n'ayogera nti, ekikompe kino eky'endagaano empya mu musaayi gwange, mukolenga bwe mutyo buli lwe munaagunywangako olw'okunzijukiranga nze. Tunywere wamu ffenna abooluganda. Nja kusabazibiriza ku maaso go nate. Weebaze Yesu Kristo olw'okwagala okwatuuka awo n'asalawo okuwaayo obulamu bwe ku lulwo nange. Yesu mwebaze oluganda. Yesu mwebaze mu bigambo byo. Yesu musiime mu bigambo byo. Kubanga singa Yesu teyafa, twandibulidde ddala ddala ne tugenda mu ggeyeena. Naye olw'okubanga yatwagala nnyo, omusaayi gwe n'omubiri gwe byatulokola. Nja kusaba nate ozze endagaano yeri Katonda obujje. Yogera mu bigambo byo, Mukama mugambe njala kudda nate gy'oli. Njala kuva mu mizannyo, nkooye emizannyo, okwewozaako, okuba n'obusongasonga, ne sikola byeyagala nkole, nembeera mu jiimu ate nga simina kimanyi. Mukama mugambe endagaano ngize obujjo bwali, endagaano ey'okwagala, endagaano ey'okwewaayo, endagaano etuuka ku ssaliri nti nno bwe mba waakufa ku lulwo Yesu, kibeere bwe kityo. Okwagala okw'ekimmemmette so okusaabulule. Ayi Mukama Katonda nfuuwesa ekingi. Ffe ekkanisa ya GFM wane Komamo tuleeta okwenenya, ayi Mukama, olw'okuba nti okwagala kwaffe kwaseeseetuka, tekuliiwe kulina kubeera, ayi Mukama. Era si gwali mu masekkati g'obulamu bwaffe, birala nnyo biri mu masekkati: ssente, malala, kwegulumiza, byanfuna. Ebirowoozo byaffe tebeera kubeera ku bintu birala nnyo Mukama. Ne Mukama twenenya olunaku olwaleero. Otunaaze Yesu. Mukama tuyambe. Tukomyewo okwagala kwaffe Mukama, kwagala okwasooka. Mukama tudda gy'oli nate. Mukama tuyambe tudde gy'oli. Mukama okwagala kwaffe kubeere nga tekubusibwabusi. Mukama tukwebaza.
gwawulira abo abalina emmeeme ezimenyese era emmeeme ezeetoowaza era emmeeme ezeenenya n'emmeeme ezisaba ebisonyiwo enzikakkamu ezitalina malala. Mukama ku lwange ne ku lw'ekkanisa yaffe abaliwo n'abataliiwo abali ku mitimbagano bonna Mukama tuzza endagaano yaffe y'okwagala obujja gy'oli ayi Mukama tukwagale guno omwaka n'emyaka egigenda okujja nti ebikolwa byaffe by'okwagala byali nga bikwatibwako mu njogera mu birowoozo wamu ne mu bikolwa. Mukama tukwebaza mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amen.